njagala okutegeeza abatulaba nti nze ngenda kuyimirirawo ku bwannamunigina, ngenda kwesimbawo independent kooti egenda kuba y'abantu, ate dembe lyange ery'obwebange erimpeebwa ssemateeka mba siina wadde n'ennyingo n'emu gye mmenye. Tuli maanyi g'abantu era tugenda kudda mu kooti y'abantu. Abantu b'e Makindye West be tugenda okwesiga. Makindye eno yentabiro y'ebyobufuzi. Bino bye bakola bino byonna tubalaba tibalina kye baagala okukola. Baagala kujungulula Makindye kyebadde ekifaananyi kyebadde ekola ki kyebadde erimu. Baagala kuba institutions ezibadde zikola ki zisigaddewo. Kubanga tukimanyi nti bannaffe abamu bandiyagadde abantu b'ekiboggwe. Kubanga abamu n'ekibeesimbizaawo nga Ssaabawandiisi. Yeesimbyewo kubanga ayagala kubeera member wa parliament. Ate ng'ekigendererwa kye nakyo tukimanyi ayagala kufuuka leader of opposition. Mu kisanja ekyo nga emyaka 2 n'ekitundu giwedde. Olwo agende mu transition ey'okutwala ekibiina. Kubanga ye his excellence ekisanja kye kitegeeza nti waaki wa bisanja 2 ate tasobola gikwatako. So kana akagendereko naffe Musiri David y'omu ku batafunye kaadi ey'ekibiina kya NUP ku bifo bye babadde beegwanyiza naddala ku mutenero gw'obubaka bwa Parliament. Musiri ono abadde yeegwanyiza ekifo eky'omubaka mu Parliament akiikirira Makindye West era nga kaadi babadde bagivuganyaako n'abantu ab'enjawulo okuli Alan Sewanyana oyo nga yabadde incumbent naye teyafunye era nga naye ngenda kuwa ebibye byayogedde. Musiri David ono gwe njagala tutambulireko ennyo kubanga bannankyukakyuka bangi bagamba nti waakiri Musiri babadde bamuwagira wabula ekikolwa kye yakoze ekyokusalawo najja independent era nga akabonero yakozesezza ndowooza yakozesezza mu kalakaasa kino kyaleetedde bannankyukakyuka bangi okuva mu Musiri David ne bagamba nti ekyamazima bw'obanga bw'otyo bw'osazeewo kino ky'okoze si kituufu. Waliwo bannankyukakyuka bangi ababadde ab'enkyukakyuka ab'amaanyi wabula nga tebafunye kaadi nga nabalo nabo bye boogera si bitono byonna mbikuleetedde ogenda kutya wabula ekibatuuseeko nakyo ogenda kukiwulira. Omusajja oyogera gwe bayita Kintu ye yabadde afunye kaadi wabula ne bagimuggyako. Kakati ate eyo si gye ngenda okutandikira. Ngenda kutandikirako ku nsonga ya Musiri David. Jjukira yabuvuddeko nnaku wa katambi nga Musiri David ne Alan Sewanyana balina okukkaanya okugambibwa okuba nti kwatuukibwako ng'ennaku z'omwezi 3 mu kifaananyi ekyo gwali mwezi gwa 10 Oktoba omwaka 2020 nga twolekera akalulu ka 2021 era ye David Musiri bino atuuse n'okubyogerako era n'ategeeza nti Secretary General w'ekibiina kya NUP ebimu ku bigendererwa by'okusinziira ku Musiri agamba nti ebimu ku bigendererwa jjukira mu NUP omukulembeze yenna ebisanja biba 2 byakomako kati nti 2026 ekibiina kya NUP omukulu amanyiddwa nga Secretary General David Lewis Lubongo y'okusinziira ku Musiri nga bw'ogenda biwulira byonna bino abyogedde olw'okubeera teyafunye kaadi kyesimanyi ojja genda mu comment section ombuulire mbeera ki gy'olaba nga bwe nkuwa n'abalala kakati wuliriza kaadi ya NUP etandise okuleeta obuzibu. Musiri agamba ebimu ku bigendererwa ebyabakulembeze mu kibiina kya NUP mbu naddala Secretary General kyayagala kufuuka mubaka wa Parliament then mu Parliament bamuwa obwa leader of opposition nti bw'anaafuuka leader of opposition bajja genda mu transition nga bw'obiwulidde era nga bw'engenda bikwongera nti bwe bagenda mu transition atwale ekibiina nga party president. Olwo nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga ajja kuba talina wagenda kudda. Bigambo byayogeddwa David Musiri naye nga sinaba kubanga nkutwala eyo kubanga byonna ogenda biwulira. Musiri David ono y'omu ku bantu abakkiriza okwetaba mu nteekateeka y'ekibiina kya NUP ey'okuba veetinga era Musiri yalabwako olunaku olumu ng'agenze kuggyayo mpapula okulaba nga bamuveetinga asobole okuba ng'afuuka omubaka owa Parliament ku kaadi y'ekibiina kya NUP mu constituency emanyiddwa nga Makindye West era Musiri ono bwe yagenda ku kibiina yayita mu process yonna n'avayo yennyini n'abyekakasiza. Olunaku lwaleero mba kuggyayo mpapula zange kuvuganya ku bubaka bwa Makindye West. Kaseera katono nnyo nja kuba nzikomyawo era ndowooza ebbugumu lijja kulabika nga ddala nkomawo. Kakati awo Musiri David yali azze kubeera nga bamuveetinga era ng'akabonero akalaga nti yali akkiririzza mu nteekateeka y'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo omuntu eyali akkirizza enteekateeka zikole era ng'akkiriza nti buli kimu ngenda kukyetabamu era nga ntegedde ne gye binaggweera. Musiri teyafuna kaadi. Lisiti bwe yafuluma ey'abo abaali baweereddwa kaadi Musiri David yali omu ku bo abaali tebafunye kaadi era mu mbeera eyo David Musiri n'alabika ng'alabika tekimusanyusizza era bambi n'awulirwako ng'ateekateeka okuddayo ku kitebe yeekubira endulu. Jjukira ekibiina kyategeeza nti twataddewo akakiiko tribunal
akakiiko akagenda okukwasaganya abo abatafunye kkaadi era njagala okutegeeza nti Musiri yali omu ku bo. Akakiiko bwe kaateekebwawo Musiri lisiti bwe yafuluma nga taliiko yaddayo ku kitebe n'akola complain n'agenda okwemulugunya alinde ebinaava mu kwemulugunya akakiiko bye kanaba kazzeemu okubeera nga keetegereza. Windo ey'okuteekayo okwemulugunyako bye bigere bino nga bwe tugamba nti maanyi g'abantu mpuliriza abantu ne ngamba kanziseemu okwemulugunya mu butongole. Tulowooza nti bajja kulivayizinga era kadi bagituddize kubanga ffe tusinga ebisaanizo byonna. Ate nga ne ku luli Kabaka Sulumani we yagamba omwana bamutememu nze nagamba omwana bamuwe munnange nga wadde wangi wadde yali wange era nsuubirwa nti kati ku luno naafiibwako ng'era gavumenti bwe zaali mwena mwatulaba omukulembeze n'anjagala bulungi selflessness. So kati leero we tuzze tumanyi akakiiko tukakkiririzaamu ffe era tulowooza tujja kufuna obwenkanya kakiiko. Omuntu gwe bakwasizza fulaga ya Makindye West ekisooka teyeetaba mu process eno ng'owe Makindye West bamugye Kampala era mwatulaba bwe basooka okuveetinga baveetinga ba woman members of parliament Kampala district be basooka. So kitwewuunyisa era buli omu obweda kyeyemulugunyako timuyingira mutya mu ring ne muzanya ebikonde ate mmwe kubalwanaganye ne kubula gwe bawanika omukono naye liifu ali n'afunayo abadde abirabira eri agagwe jangu gwe n'amuwanika nti ono akubira knockout. Kakati ebyo byonna ng'omaze obbiwulira Musiri David yabyogera ng'agenze ku complain nga kwekubira nduulu nti kkaadi ye ebadde erina kuweebwa ye. Kakati nno njagala tugende mpola kubanga kugambye si Musiri David yekka wabula n'ebigambo by'abalala ogenda kubiwulira nga nabo bawanda muliro era nga bagamba tebagenda kukkiriza nsonga yonna. Kakati njagala owulire David Musiri ono oluvannyuma lw'okwekubira enduulu akakiiko ne kaddamu ne keetegereza. Jjukira nakugambye waliwo abaggiddwako kkaadi ate ne ziweebwa abalala wabula ye David Musiri teyabadde omu ku abo kubanga baateekawo akakiiko ne kakola omulimu gwako era oluvannyuma lw'okukola omulimu bangi baggiddwako kkaadi nga baali baagiweebwa ne baba nga kkaadi ezo beesanze nga ziweereddwa abalala. Omusajja oyo gwolaba bamuyita Kintu Fred w'Emityana South era omusajja oyo kkaadi yamuggibwako neeweebwa omukyala amanyiddwa nga Nalwoga Kevin Nsamba. Kakati nga sinakutwaleyo kuba naye ogenda kutegeerayo njagala kusooka tumalirize ensonga ya David Musiri kubanga David Musiri kyakakasiddwa yeesimbyewo nga independent era nga akabonero omukalakaasa yavuddeyo n'akakasa wabula njagala owulirize ebigambo bya David Musiri byayogedde nga nnyonnyola ensonga ezigenda omuleeta independent era ebimu ku byayimiriddeko mbu gemaanyi g'abantu wuliriza. Ate era njagala okutegeeza abatulaba nti nze ngenda kuyimirirawo ku bwannamunigina ngenda kwesimbawo independent kooti egenda kuba y'abantu ate dembe lyange ery'obwebange erimpeebwa ssemateeka mba siina wadde n'ennyingo n'emu gye mmenye. Tuli maanyi g'abantu era tugenda kudda mu kooti y'abantu. Abantu b'e Makindye West be tugenda okwesiga. Makindye eno yentabiro y'ebyobufuzi bino bye bakola bino byonna tubalaba tibalina kye baagala okukola. Baagala kujungulula Makindye kyebadde ekifaananyi kyebadde ekola ki kyebadde erimu. Baagala kuba institutions ezibadde zikola ki zisigaddewo kubanga tukimanyi nti bannaffe abamu bandiyagadde abantu b'ekiboggwe kubanga abamu nekibeesimbizaawo nga Ssaabawandiisi yeesimbyewo kubanga ayagala kubeera member wa parliament ate ng'ekigendererwa kye nakyo tukimanyi ayagala kufuuka leader of opposition mu kisanja ekyo nga emyaka 2 n'ekitundu giwedde olwo agende mu transition ey'okutwala ekibiina kubanga ye his excellence ekisanja kye kitegeeza nti waaki wa bisanja 2 ate tasobola gikwatako. So kana akagendereko naffe tukalaba era tubadde tubagoberera era twabawulidde nga batandise ebintu byaffe bye batuyigirizanga mu DP edda ebya intrigue and sabotage nti abo lyajja independent abeerawo akolera mu 7 ng'ate abalala ffe twandibadde tubakubamu n'ebituli ebiboozibozi nze byempita emboozi z'okumalwa kubanga akakiiko kaba kateekeddwawo kateekeddwa okukola. Bwe nowanga gwe president nga si gwe kakiiko ng'ate akakiiko tekanakuleetera lipooti kubanga kalina kuleetera lipooti gwe n'ojanja naye kabanga kakyakola gwe emboozi yo gy'oba oyogera eba onyumyamu bunyumya. So tewabadde kuddibwamu wabadde kusalawo mu ngeri ya nakyemalira. Omulimba omuganda agamba nti omuwerekera paka ku mulyango. Bwe twali tukola endagaano bwe baŋŋamba nveemu mu kalulu 221 nali ntudde side eno nga Secretary General atudde wakati Ssaabawandiisi
nga incumbent Alan Sewanyana atudde wano buli kimu kye twasalawo awo ne bye twateesako teri kyatuukirizibwa so gano nsonyi zezabakutte zebaagala okufuula obusungu neffe tetugenda kulekerera abantu ba Makindye tubagamba abantu be Makindye bagenda tuwabula ku luno wabadde bangoberera ate n'ekirala njagala otegeeza abatulaba nti abantu bano bazze nga bannima embindi ku mugongo tine lululiwe nabakola obulungi n'envaamu basigala bakola kye tuyita mu lufuutifuuti character assassination baatuuka ne bagenda mu constituency era kye mbadde nnwanyisa nga bagamba oyo musiri twamuwa kaadi ye n'agitunda oba n'agigaba ndi mujege okutuuka ku ekyo. Ebyo bye bigambo bya David Musiri era nga wetwogerera kikakasiddwa era yamaze ddo confirminga nti agenda kwesimbawo nga independent kifo kya mubaka mu parliament akiikirira Makindye West nga akabonero yakozesezza mu kalakaasa kakati nongenda kuwa n'ebya Alan Sewanyana ogenda kutya buli omu agamba yagwanidde era buli omu agamba nti ye mutuufu bwe bagenda okwebuuza ku balonzi ate ogenda okuwulira ng'ate ye yali mu kugamba abalonzi so si kubeebuuzaako waliwo omukulu amanyiddwa nga Paulo Nsubuga mumujjukira omubaka oyo naye ngenda mukuwa ogenda kutya naye jjukira teyaweereddwa kaadi ye bagiwadde Ssemaganda Ronald Busiro North ogenda kubiwulira kakati Musiri David ekikolwa eky'okujja nga independent bangi bagamba nti kino yakoze era abasinga obungi ku bannankyukakyuka balabiddwako nga bamuwabula nga bamutegeeza bw'oba okyasobola okudda emabega ne weekuba mu mutima tojja nga independent ekintu ekigambibwa okuba nti alabika takyasobola kukisazaamu. Obani atomezeza musajja wange Musiri David bannange olaba badde inze mpagira Musiri David ono wholeheartedly naye mubu gyokoze muganda wange unlike others abagenda okuwana mbu I stand with Musiri David simanyi bikiba kulimba eyo era gyokola ba move gyokola nkyamu lwaki egenda kumaliriza political career yo kino kyo nkikubuulira ddi ekyo nzikankirikaawo 2026 will tell. Wesawe ne ekintu kye tuli mu Uganda kyenjagala omanyi tuli mu kintu kye bayita revolution and this revolution is always two-sided ebera ne sides bbiri the oppressing side and the oppressed side the historical side and the new side oba future side yagala okukola ki okujja naye revolution zino bwebanga egira tulina ekintu kye bayita fisad democracy kati fisad ye ne badde ekolera mu kintu kye bayita ki fake opposition mwe badde ngeekolera mu fake opposition kati since we have outgoing government tulina yo ebera yeyisize eki fisadi ensonga lwaki akaseera ako tubadde tulwanagana opposition ekigere kivekyo kati saawe opposition naye ekitegedde tekyasobola kulwanagana naki na revolution kiki balina okukola balina okujja ne bafuna ku forces ezibadde in a revolution ezibadde ebikonge ebibadde mu revolution ekigere babikozeseeko okubeeyambisa ensonga lwaki mbalaba nti ba independents baagala okuleeta essaawa eno abasinga ba national unity platform lwaki baagala okuleeta ba national unity platform kubanga bakimanyi nti national unity platform tebagisobola kati baagala bakwate ku masanyalaze gayo yo yennyini okusobola okwawuzaamu support gyerina balina kuyita mu yo NRM yasooka nerowooza nti egenda kukozesa opposition okuba opposition kati opposition yalemererwa kubanga ki eri yali yambako bali kukola ki okufuga NRM B yali opposition. Yes, kakati awo njagadde tuveewo omusajja oyo gwolaba bamuyita Kintu Fred Grace ono abadde yeegwanyiza kaadi ekibiina kya NUP mu constituency amanyiddwa nga Mityana South eno nno nga ye wali omukulu amanyiddwa nga Honorable Lumu Richard era nga Lumu Richard oyo wa DP iyo yali agenda oba yali ayagala okuleeta etteeka eryokulaba nga leader of opposition parliament ye mulonda nga bolaba bwe balonda speaker ekintu bannankyukakyuka bannayuganda basinga obungi kye bataayagala era kye bataasanyukira ekyalaga nti omukulu amanyiddwa nga Lumu Richard ekyamazima abantu abasinga obungi baali tebamusiimye era nga kigambibwa nti naye ku ground yanafuwa oluvannyuma lw'ebimu ku bikolwa ebyo ate nga ye musajja yalemera mu DP eyatundibwa Nobert Mao gyakulembera kakati buliriza ekibiina kya NUP kyasooka ne kikwata kaadi ne bagiwa omukulu oyo amanyiddwa nga Kintu Fred Grace ye yasooka okukwata kaadi ekibiina kya NUP era we yakwatira kaadi yali amaze okubanga awangula omukyalo oyo amanyiddwa nga Naluga Kevin Nsamba waliwo omulala yali amanyiddwa nga Ntesibe n'abalala baali bangi nnyo abaali bamaze okubanga bawangulwa Kintu Grace nga yaweereddwa kaadi wabula Kintu Grace ono oluvannyuma ekibiina kyaddamu ne kyekenneenya ne bakizuula nti Naluga Kevin oba oliawo yagwanidde ne bakyusaamu ne bakwata kaadi ne bagijja ku Kintu ne bagiwa Naluga Kevin wano tuli Mityana South era njagala olabe ekyaliwo omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda Mityana ng'agenza okukampeyini ng'Emityana kubanga jjukira tuli Mityana ate nga Mityana South era eri Mityana
His Excellency bwe yagenda Mityana okukampeiningayo yakwata Kintu Grace ku mukono n'ategeeza bannamityana nti ono bwe twawadde kkaadi y'ekibiina kya NUP era omusajja ono ze zimu ku nsonga z'ayimiriddeko n'ategeeza nti ye alabika tannayogera officially naye nga mu njogera yengera kuwa akatambi alinga naye ateekateeka okuddamu okwesimbawo. Kansooke nkulaga ekyali Mityana then oluvannyuma nkuleetera ebigambo bye. Ono omusajja bamuyita Kintu alinga Omuganda eyasooka mumulabiranga ddala. Waliwo ne mwannyinaze bwe tuba mu kigo ekimu yali mwagala nnyo naye n'asalawo n'atunda omwoyo gwe taddanga n'abalimba mu linnya lyange omubaka waffe owa paliyamenti namuyita Nabesa. Ono omusajja bamuyita Kintu alinga Omuganda eyasooka mumulabiranga ddala. Waliwo ne mwannyinaze bwe tuba mu kigo ekimu yali mwagala nnyo naye n'asalawo n'atunda omwoyo gwe taddanga n'abalimba mu linnya lyange omubaka waffe owa paliyamenti namuyita Nabesa. Lwe lunaku olwo His Excellency lwe yagenda Mityana bwe baserabidde zaalinga ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ogw'Ekkumi n'ayanjulira bannamityana omukulu amanyiddwa nga Kintu Fred n'abategeeza kyono yagwanidde. Kakati omukulu ono bye bimu ku bigambo by'ayimirirako era yagamba tewali nsonga emuggisaako kkaadi. Agamba nti waliwo byajja okwogera oba oliawo byajja okutegeeza bannamityana South si nakindi okubeera ng'alabika ateekateeka okujja independent. Wulira ebigambo bye. Omusajja ono ali mu maaso gammwe bamuyita Kintu alinga omusajja oli Omuganda President Kyagulanyi gwe yabagamba. Ebbanga liyiseewo lya nnaku nga 2-3 nga bamaze okunzijjako kkaadi eyampeebwa obukulembeze bw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform era mu bbanga eryo mbadde sirise naye nga ate ndi mukuwuliziganya n'abakulembeze b'ekibiina okumanya lwaki era kyajja kitya. Nze nno ng'enkola yange sitera kwagala kubumbujja na bigambo oba okwogera naddala nga siri mukkakkamu. Bingi ebibadde bigenda mu maaso kuva lwe bampa flag ne tukyaza pulezidenti waffe omwagalwa Busunju era ne tuba n'omukolo mawuuno ogwali omulungi era mbakulisaayo era mbebaza okwaniza pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu. Naye kyannaku nti obuwanguzi obwo bwe nakolerera okutuukako mbadde nabo wiikisi 2 ne bunzigibwako. Nga bumaze okunzigibwako kinkakatako okudda eri abalonzi bange abalonzi ba Mityana South okubannyonnyola ki ekigenda mu maaso na kiki ekyaleetera okunzijjako kkaadi na kiki kyetugenda okuzzaako. N'olwekyo mbadde sisirise nti olw'okuba saagala kwogera naye mbadde ndi mukuwuliziganya n'abakulembeze okumanya nsonga ki eri wakati awo. N'olwekyo nze nga Kintu omusajja oli Omuganda Pulezidenti gwe yabagamba okulabiranga ddala nsuubira nti keekadde okunnyonnyola abalonzi bange ki ekyaliwo kyajja kitya ani yakiri emabega era kiki ekiriwo na kiki ekigenda okuddako. N'olwekyo nsaba mubere bagumiikiriza ndi mu kuyita mu balonzi baffe mbannyonnyola kyekyaba ekyaliwo kyekyali ekibaddewo kiki kyebalowooza kyetuyinza okukola. N'olwekyo amangu ddala nga mmaze
okunnyonnyola abalonzi nabo okubawuliza. Ate nja kuvaayo mbabuulire standi yange nga bwekola ki nga bweri, naddala nga mmaze okukolebwako obutali bwenkanya okunzigibwako kaadi eyo eyali empeereddwa mu mankwetu oba mu ngeri gye sitegeera. So mbasaba bannyabo ne bassebo mbeere bakkakkamu, njagadde mumanye nti obuwanguzi bwaffe nkyabulondoola era sijja kwetiririra. Ndi musajja ayagala enkyukakyuka era alondoola ensonga paka gyekoma. N'olwekyo mu nsonga eyo ngenda kuba mbabuulira ebintu bwe bizze bya unfoldinga, era mukadde akatuufu mujja kumanya ani era ki ekiriwo, naani abadde emabega w'okulaba nti kaadi yaffe bagitujjako mu ngeri etali ya bwesimbu. Nsaba nkomaawo olwaleero, nsaba mwagale nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate nsaba mu mbeera y'emu mwongere okwagala enkyukakyuka paka nga pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu atuuse entebe mu ntebe. People power. Our power. Our power. Oyo ye Kintu Grace yabadde yeegwanyiza kifo kya mubaka mu Parliament akiikira Mityana South, era kaadi y'ekibiina kya NUP yamuggibwako oluvannyuma lw'okuddamu okwetegereza ne bagiwa omukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Kevin Nsamba. Naluoga ye yaweereddwa kaadi, kakati bye ebigambo omukulu byayogera. Ngenda kuwa n'ebigambo bya Alan Ssewanyana wabula ne Aloysius Mukasa Rubaga South ono teyazemu kufuna kaadi ne bagiwa Nassolo Egwenya. Kakati wetwogerera Aloysius Mukasa naye ateekateeka okubeera nga ajja independent, era ng'ono ye Aloysius Mukasa yalabibwako ng'ayina n'abamu ku bantu be yawendula ne balumba ekitebe okugezaako okulaga obutali bumativu, wabula nga naye essaawa yonna ebipande bigenda kuba nga bitandika okutimbibwa, sinakindi okuba nga byatandise dda okubeera nga bitimbirwa. Akabonero agamba agenda kukozesa ssaawa, kakati nga sinakuwa bya Aloysius Mukasa ebya Alan Ssewanyana awo wonna njagadde mbere nga nkuyisaawo. Waliwo omubaka amanyiddwa nga Paulo Nsubuga, ono mumumanyi bulungi nnyo. Paulo Nsubuga ono y'omu ku babaka ba Parliament abasinze okufuna ebizibu oba abaasinga okufuna ebizibu mu Parliament. Yali yakamala okuba, in fact twali tetunaba na kulonda. Paulo Nsubuga omubaka ono amawulire gaafuluma ne gamukubwako nti yabba essimu, kamera zaamukwata ng'alina we yali agenze ku dduuka, nabba essimu ng'ekibiina kya NUP kyakamuwa kaadi okulonda tekunnatuuka, akutte fulaga y'ekibiina, wabula amawulire ne gafuluma oba akatambi kaafuluma nti yali abbye essimu. Era oluvannyuma lw'okubba essimu kino ne kimukuba nnyo, wabula olw'amaanyi ga kaadi yasobola okugenda maaso n'okuba ng'awangula. Kakati omukulu ono naye ku mulundi guno teyazzeemu kuweebwa kaadi. Oluvannyuma lw'obutamuwa kaadi naye n'ayogera ebikankana, era nga wetwogerera ateekateeka naye ku kifo ekya Busiro North okubeera ng'akomawo nga independent. Njagala nkuwe ku bigambo bye ebimu owulire, then oluvannyuma nzije tweyongereyo n'ebigambo bya Alan Ssewanyana. Ogenda kuwulira n'akatambi akamwogerwako, wuliriza. Obukulembeze obutali obubakiikirira obulungi wadde nga akkirizibwa mu mateeka mwatuulanga abantu, si bwe kiri? Era mu kutuula mwafunamu omukulembeze oyo eyali asinga okusaanira, si bwe kiri? Era mwaleeta omukulembeze gwe mumanyi nti asobola okutuwanguza nga bannankyukakyuka. Tukubireko ab'eddembe mu bukalo obw'amaanyi. Era mwasitula eddoboozi nti buli muntu baba n'abaabwe, si bwe kiri? Kakati olwokuba mwasitula eddoboozi eryo, kati obubaka bugenda kwenta ya constituency, si gwali okutte fulaga yaffe. Bali wagiwadde omuntu ate nnamanya atandaka kata nsonga za kitundu ekyo. Ne tumuwa ekitiibwa tumugamba ddako ebbali, fulaga yaffe oyinza obutagiwanguza, kati tuwe tukola ki? Nga komanda wa constituency eno mbategeeza, nze obukulembeze gye nabujja mmanyiyo, nabujja mu bantu baffe abataka bafulaga bayalazi, nabujja mu balonzi, nabujja mu bachairman bakkunga, nabujja mu baregistra, era nkyabawa ekitiibwa bakama bange. Constituency eno nkimanyi bulungi, nze mbaka opposition agisooseemu, ate mbakakasa bulungi ensonga z'opposition zimanyi bulungi, zitembese bulungi, era nze mbaka opposition asinga era abadde akyasinga okubeera nga ntambulira kunonoza NUP. Naye olw'okuba waliwo effujjo eryatukoleddwako, abantu bonna bayumba n'abatuwuliriza mubeere bakkakkamu. Bannanyini constituency bagenda kujja ne candidate gwe tuyita candidate w'abantu bakama bangi. Kino kitegeeza
abazadde mwenna ababusira North bwe baweerera omwana wanani ali musinya mukulikeo naje tuvudde nabagambe tukola tambula constituency eno muntu ku muntu kyalo ku kyalo okumala ennaku okubalira paka abo tunalonda siba kiri webale nnyo mwebale ddala temukiririzaamu temukivangako ate mwebale kutwagala bakibagambe ebigambo ebyo sessuubi lyammwe ate oba olyawo mwessuubi lyange amaanyi gajjamu siba kiri webale nnyo mwebale ddala okimanyi bulungi ku lwokutaano tulina mitingi yaffe tabamiruka twogera mukama katonda aganjagali nsuka boy sema toy okulambula waye amanyi kama toy Oye mubaka wa Busiro North era nga Honorable Paul Nsoboga teyaddiziddwa kaadi. Busiro North kakati ekifo ekyo kaadi ekibiina kya NP kyagiwadde Ssemaganda Ronald mumujjukira eyategeka omukole wakawe poliisi nejja nemukwata nti takkirizibwa kukunganya abantu waka oyo omukulu ye yaweebwa kaadi then Paul Nsoboga ne bagimujjako kakati njagala kuwa eby'omubaka amanyiddwa nga Alan Ssewanyana ono naye incumbent akiikirira Makindye West era teyafunye kaadi. Alan Ssewanyana y'omu ku babaka ba parliament abajoyininga ekibiina kya NUP nga 13 ogw'omunaana 2 mwaka gwali gwa 2022 nga bava mu DP block. Yajja ne ba Mathias Mpuuga, yajja ne ba Medal Lubega Sseggona, yajja ne ba Joyce Baagala, ndoozo ulira ttiimu nga bwe yali baali ababaka 11 already baali mu parliament abasinga obungi era bajoyininga ekibiina kya NUP nga 13 ogw'omunaana mwaka gwa 2022 nga bazzemu bajja bambadde zi apron emmyufu oba mujjukira bulungi nnyo nga bagamba nti DP block joins NUP. Alan Ssewanyana olunaku olwaliro naye awanda muliro. Jjukira Alan Ssewanyana ono kaadi ye yevuganyizibwako okuli David Musiri oba ebadde evuganyizibwako David Musiri Kasirye Nganda Mulyannyama ye yabaviira n'agenda e Makindye East ewali omubaka Nyeko Derek kakati ebyo n'abanga ye yabivaamu. Kakati Alan Ssewanyana ye yasazeewo dda okubeera nga ajjanga independent wabula ekipande kye ekyasooka oba posita ye yateekako ebifaananyi byonna ebya Ssegirinya Muhammad omugenzi okulaga nti baabasiba era bye bimu ku bigambo bya zaayogera nti nze naliwo nnyo baatusiba n'ebigala bifaanana bwe bityo. Kakati kankulaga akatambi kano ebigambo Alan Ssewanyana byayogera lwaki yeyandibadde akwata kaadi. Bw'omala obbiwuliriza ngenda kuwa akatambi akalala ogenda kutya. Sooka owulirize bino tubeere nga tutambula. Nze results nkyazirinda ne wenneebaka ez'ekibiina kyange ezaava mu kamyufu ke twakola ne bannange bwe twakola ebibuuzo. Engeri gye nzija sijja gibawulira kati naye mukakase ti ngenda kwesimba ku bubaka bwa paalamenti obwa Makindye West. Mu kitundu ekyaffe eky'e Makindye West ebibiina byonna bikoze akamyufu naye waffe mu kibiina ekyaffe temwabadde kamyufu ka kibiina kyange mwensibuka kyempeereza ebbanga lino. Era wakati nga tukyalimu eyo enteekateeka n'embeera abakulembeze bano wammanga bantuukirira ne bakola okunoonyereza results ze bajja okusobola okunnyonnyola abantu abali awo ng'abasinga obungi ku bo baagala neesimbewo ku bubaka bwa paalamenti kubanga abeesimbyewo tebabategeera bulungi. Mubamu kubeesimbyewo akatonotono abaagala ekifo ekyo. Mubamu kubaagala ekifo ekyo bassebo ne bannyabo. Mwe muli omu nali kansala naye we nalinyira ku mmeeza ye yasigalayo munda mu KCCA n'awanika omukono nti Makindye temumbuulira bibuuzibuuzi byammwe nze njagala ssente omubaka Lord Mayor agende. Oyo omukubo owokubiri yali buloka w'ettaka mu kibuga Kampala ebiseera ebyo era yateekako omukono bulungi abasuubuzi abali mu Usaafi ne babatunda mu ttaka lyabwe ne bagobaganyizibwa nga enfuzi. Yewookubiri abasigadde nja kubannyonnyola nga buli we tujja eyo naye ssebo Father embeera mwenyimiridde era abantu bano nga bwe bazze obungi bwe bati bongera kakasa nti omubaka waali.
Yes, ebyo ebigambo byayogeddwa Honorable Alan Ssewanyana we yabyogeredde yabadde ali mu kulonkinga campaign ze n'okutegeeza bannamakindye West nga bwagenda okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament abakiikirira nga independent. Wabula newankubadde ng'ebipande bye birabikanga ebifaanana ebya DF ekibiina ekikulembera Mathias Mpuuga kyokka ng'ate era ekipande kye oba posta ze zirimu kakkala aka PFF ekibiina ekikulemberwa Erias Lukwago. Era bwe yabadde ayogera bino Erias Lukwago gwe yaleese ng'omugenyi omukulu era naye n'abaako byayogera. Kakati ebigambo bya Alan Ssewanyana byebyo by'owulidde era naye awanda muliro. Kakati ebyo nga tubivuddeko njagala owuliriza akatambi kano. Eno yali analysis eyakolebwa ku mukutu ogwa radio gwa Pal FM. Njagala nabyo biwulirize bulungi nnyo nze nzije mbere nga nkwongerayo wuliriza. Alan Ssewanyana abo maze mu komera. Kakati onewankubadde wa NUP naye wa DP block y'omu ku banna DP abakulosinga ne bagenda mu NUP okufuna kaadi era n'agifuna. Akaseera kano Alan Ssewanyana alabikanga wa DP block nnyo okusinga NUP. Alabikanga wa DP block okusinga NUP. Bafuutu soja nti tewali nkolagana. Tewali nkolagana ne bafuutu soja. Ku kitebe ekya National Unity Platform alwawo okulabika sina kindi takyalabika. Ne Makindye bafuutu soja enkolagana tewali. Ku kitebe takyajja Alan Ssewanyana enkolagana ne principal naye kigamu okuba nti tewali. Era nti nga ababaka abawerako abajja nga ba DP block olwo naye musajja wa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Kati magami nti obudde obusinga bumaze mu kkomera abantu mu kulonda 2026 bayinza okumusaasira ne bagamba nti musajja waffe ebbanga liwerako yali mu kkomera ate n'avayunga mulwadde. Kyokka era ayinakoko enziro kwibadde bigenda mu maaso n'okoleka nti bitambula naddala wakati mu bulamu bwe waliwo abadde bagamba era nga bakiggumiza nga bagamba nti oyo ekyamusibisa aliko ensimbi za gavumenti ze yalya. Ibadde bitambula bwe bityo yoyo Alan Ssewanyana bagambye nti enkolagana n'ekibiina Ssennongi ekya NUP ekya Mwakadi mu kaseera kano Makindye West gye tuli 2026 ne tugenda ku Musiri David ono atuliriza muvubuka atula ku neeke eya NUP kitegeeza nti lukiiko lw'okuntikko lwa ekibiina kya National Unity Platform akwasaganya by'amatendekero. Era kigamu okuba nti NUP abadde agikoze bulungi mu ginoonyeza obuwagizi mu matendekero ag'enjawulo okwetoola eggwanga. Musiri David mu kulonda okwa 2021 y'omu ku baali baagala okufuna kaadi y'ekibiina kyokka ekibiina ne kisalawo ne kimugamba Debbali bawe Alan Ssewanyana era nakkiriza. Bw'aba mu makaadi teyajjayo mutwe kwesimbawo nga ye omuntu. Musiri David n'asalawo akola emirimu emirala egy'ekibiina. Ali kumpi nnyo ne principal. Mu bakandidate bonna abali mu leesi Makindye West waakiri Musiri David ali kumpi nnyo ne principal. Kakati activism amubaddemu nnyo y'omu ku basooka ku ground. Singa ekibiina kya NUP kiba ne activity yonna okwetoola eggwanga y'omu ku basooka. Gamu ku magye ga Bobi Wine agasooka ku ground nga tannaba kutuuka. Era ensonga lwaki nti akwatiddwa nnyo emirundi egiwerako nga bamusiba bw'aba mu kkomera ng'ali mu activism. Musiri David March to Parliament ebyajjo juzi yabibaddemu bannayuganda abavuddeyo okulaga obutali bumativu n'ensimbi ezoonoonebwa mu Parliament y'eggwanga. Akamyufu yakavuganyako ku mulundi guli ne nga bankutegeezezza ne batamuwa kaadi era yali omu ku baali baagala kaadi kuba tewaali kamyufu naye ne bagiwa Alan Ssewanyana. Kakati fuutu soja owaddala ebiriwo biraga okunoonyeza okukoleddwa alabika alina upper hand mu kulabika nti ajja z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.